Ojja ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. One SB4 nyinza okubuuza ekibuuzo. Saving wa bintu ki byagulidde ebikalu n'obirabako nga binene. Nano saving lowooza awera. Oba oweza emitwalo nga 2 nga lanirodi akonkona. Oba omwana. Nga akauntu kaya kagira ti. Oba olya Bakati ate yalwadde ekigere. Oba olya Fatuma yamiza akambe. Saving ayinza obutawera. Ayinza obutawera. Naye tunuulira ebintu ebinene byojje mu bantu beweetoolodde nga bankizo mu bulamu bwo. Ebikalu ebikwatibwako noga nti ekyo nkirina naye nakifuna lwakuba gundi. Abantu ekibalemesezza mu bulamu okubeera obulungi kubeera nakasunguyiro oyo ayina power bank atazikira. Buno obusungu buvaawo zzaako bulala buba bugwako omuliro n'oyongerako nze tajja kunfuga ngani gwatannafuna lwaki tokkiriza bakutume. Buli muntu ku levo ye ayina waatuuka n'agonda ate okugonda ye kapito w'omunaku. Nagamba abantu bano baleme kwerabira buli muntu yenna gwokozesa manya ayina ebirooto ebibye. Ekituufu gwe buli gwokozesa bwoti naabe kyova olaba emirimu egitaliko kwawula tetujagala. Olina okuba n'omulimu ng'oyawulako enjawulo esinga omusaala amakulu. Kituufu naye abali e Bulaaya tebakimanyi. Business Mind presents a mega business boot camp on the 10th of December 2022 at Kati Kati Restaurant, Lower Gardens, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Under the theme, Think Differently in a World of Business Opportunities, at a fee of 50,000 Uganda shillings only. Come and network and hear from the experts, Chris LULE, Muhammad Sekade, Eve Nangendo, Yasin Bakaluba, Margaret Kajoina Amoti, Edward Gabula, Issa Segendo, and others who will share their strategies in excelling in the business world. Buy your ticket today on www.logicalmotivators.com. Sponsored by Gandhi Hardware Store in Tinda, Bakaluba Property Services, Millis International School, Makindye Chizungu, Master Shipping Company Luzida, Coffee Travel Safaris, Kisasi Sebagala Road, and Panda Printing and Branding. Don't miss. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateka okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna we birera bitegeke bulungi. Tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Yaffe Tuggussa Enssonga. Tugende mbadde nkwanjulira omukulu oyo bamuyita Uma Lukyagaba Taata Gabi. Ali professional mu kamera. Agimaze myaka emeka? 7 ng'akola kamera. Era short season yazikupa ku Sky News. Sky News yelaga omupiira yekolera. Ndowooza obeeraga mawulire. Anyway, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kabajja akubuuzaako omugeye. Tuli ku SB4 abakola tuteekamu ssente omuli bannaffe aba Big Clara. Tubaagala nnyo gwe bwe nawe nanoonya ettaka ery'okugula omuli poloti. Balina poloti zitandika ku milioni 6 ate nga zirema kuba matuufu. Ekyapa ku mmeeza ogula poloti yo ekyapa ne bakikuweerawo. Oyinza oba nga oli bweru oba eyo Saudi oba Dubaaya osindikayo sisitawo oba brother wo oba oluganda oba mukwano gwo oli waddembe ekyapa n'akisigaza oba n'okiteeka ku kampuni woddira bakulonda ku kisaawe n'ekyapa kyo nga bakikuweerawo eba Big Clara beeyune ate nga bamazima. Ne bannaffe abatuteekama era omusingi ogutokomoka bannaffe aba Ziwa and Sons bano nno bo bakwetera kalonda yenna akozesebwa mu kisenge omuli bed covers, duvet covers, amasuuka omuli blankets ez'omulembe, ebitanda bakola delivery paka uwo ku mulyango ate nga buli lwakutaano balina Black Friday. Bakwe kusimule ku screen yoko tojja kubeera nga ate wejjusa. Olunaku lwaleero programu eno ya njawulo
sikolangako program eno omukulu we namusanga abaliko ku live twali ku live ne musabako ka interview nangamba SB4 nja kwa interview kyampadde essanyu paka olunaku paka essawa ya leero kyampadde essanyu nenjetegekera ne ngamba newe natulako ko butuuzi naye mu mboozi gye tugenda okunyumyamu olunaku olwaleero nga tusinzira ku bya bizinensi wamu n'okukoowola gwe wenna wenna ali eyo okuba nga tuzze okubonyesa amawulire ennaku zimezi nga 11 nga 10 tubuza ennaku nga 15 tuli katikati tuzze okubawa amawulire gano ag'essanyu nti gwe wenna wenna nga oli eyo oyinza okuba nga oyagala kutandika bizinensi oyinza okuba watandika bizinensi onekulemerera oyinza okuba nga olina bizinensi yo ng'etambula nga muganda wange oyo Patrick alina bizinensi yo wali ku mini price atunda obupale bw'abakyala obupale buno bujiini mbadde mmanyi badde nkifunye bulala gye yasookera nno nene nabuvaamu nagenda nga ekintu ati anti omukyala mbu ng'asobola okujja n'agamba kantuuka n'agamba ng'alinawo akasenge nagamba weegezeemu tavaawo ate ku mulyango naye obuntu obwo tebabwegezaamu nga babugula olina kubanga omanyi sayizi munnanga ye yagambaga bakasoma ne babwegezaamu era bizinensi n'egwa tayimu n'etuuka nga tebasobola bwegezaamu nga tasobola kukaguza nga tukegezezaamu atondanganya buno obw'obutimba bw'oluwuziwuzi nga yagala akakwambaze bata bizinensi n'egwa nadda mu mpale ezi n'empanvu so naawe sebo mukulu tukwaniriza ennaku z'omwezi 10 katikati musomo olukuŋŋaana ndowooza tujja gatta byonna naye okusinga ekigambo bootcamp kitegeeza okutraininga omuntu okwakaasa mmeeme yakutraininga mulimu ebigambo kwegamba ebyoluzungu byoyinza okunoonya mu Luganda ne bibula naye kikwali badde okuteekateeka omuntu okwo okwakaasa mmeeme kati nga boolaba abakola jimu babeerayo ne bootcamp abasirikale babeera ne bootcamp bannamagye babeera ne bootcamp so wano twalowoozezza nti bwe tubeera ne mega business bootcamp tusobola okukwata ku bantu boogambye abaagala okutandika abatandise abayina ezitambula naye nga zeetaaga okunyweza abatandika ne balemererwa abatandika naye nga bitandisa osereba bonna abo tubeetaaga ate kyamukisa mulungi abantu abo batuwagidde nnyo era tiketi baziguze kati nga tetunaba na kutandika abalungi abatulaba njagala kubasaba era banzikirize enkwebaze SB4 Media record sinnafunayo munnamawulire asasulira concert eno guwasoosa okumpa ssente nera nakikoze lwakwagala n'okukubiriza bannamawulire bonna abali eyo oyinza okuba nga ndi munnamawulire naye nga nina omuyimbi wange oba nga nina omukulu gwe njagala ebintu bye byakola wategekanga ekivulu togendayo ku bwereere n'osanga munnamawulire ng'ali ku mulyango nze ndi munnamawulire nina gundi yange yiino nedda wemma nga mpagira nti oba shiba nti muyimbi gwe olina okusooka omuwagira n'omugulako tiketi kintu ekyo kyankoze bulungi nyakiswale nalabye ensonga lwaki ogenda kugenda wala nnyo mu bintu by'okukulaakulana mu ssente kubanga principles z'ensomesa wandaze nti ozigoberera wadde mbadde sinnakusisinkana mu buntu okusooka nasomesa principle wano nti bw'oba oseera abantu mikwano gyo togisalirako ate be balina osooka osasula because buli lwogwa mu bizibu bw'osookamu okuba akasimu kakati bw'obanga mikwano gyo bw'osookamu ate lwaki mu kugula be baagala discount ennene kati ndi bawaaki nga muze gye ndi emikwano tebagisalirako ate emikwano tegirina kuyingirira bwereere mu kivulu kyo oba kyonna kyonna kyotegese era bw'obanga oli eyo ng'oli mukwano gwange guno gwe mukisa okundaga omukwano gwo ng'oteekamu kaki era bwana SB4 mwami Ssebunya ekintu ekyo tekyandisse kyekimu eyo principle ngisomesereza emyaka egi nga ngiremerako ngamba abantu buli lwosanga mukwano gwo ng'alina kyakola bw'aba atunda mpale z'abasajja tomulamuza yammeka yeesa tukwata muwe lwansonga lw'olitegeka embaga oba omukolo nga gwakufiisa muntu oba kulwala ate eri gye wagula gy'osooka munaye paatu ninayo okwanjula nkoleza ka bajeti kati oyagala nkuwa eki nga bwe wajja okungulako wannamuza ne discount n'omutwaliramu ne capital n'omulyako oludda nze wankubirira essimu ng'oli mukwano gwange ng'oyagala nzije kukolera gundi nkugamba nkyajinga emu naye olw'okuba gwe ngenda kujjako emu 2 kubanga oli mukwano gwange nti ate mukwano gwange nze gwoseera nti ye 2 gano oli gakima ng'ogenda kuwasa
Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli n'omukulu Chris LULE. Obulamu buli buti? Obulamu bulungi nnyo. Muludde nga mulaba ku Extra Digest mugoba nsonga leero nze mulina. Buli Ibula namusanga kokko nga Ibula musajja oyo gy'omumpeemu abantu betuweereza bebamu naye te nga banjawulo. Abantu betuweereza gw'omala omwaka mulama nga omuweereza nga alaba n'obumulezi ka program n'atakategeera n'awanika comment bweti. Ate ngenda kuwako ekyenjawulo ku bantu bange. Olaba abantu abalaba ebintu byange bino tojja kuweza 5K tojja jiweza ejja kubeera 1 oba utawera. Naye ekyenjawulo ekibaliko abandaba bonna quality people. Era nze nali ngamba Ibra nga tutandika okukola ndowooza onzikiriza nkyogereko. Nali mugamba tutandika okukola ne muga tofa ku nnamba egenda tulaba wabula content betumuwa mulimu abaagala ono yekka ne bw'onaafunako abantu 10 ago bajja kubeera bamugaso okusinga 10 kubanga osobola okukola n'ofuna n'emitwalo 10 naye nga tekuli abantu bano tubaawulamu bibiri tulinayo bakirayanti n'abakubi b'enduulu naye ate bombi tubeetaaga enduulu yeyo mu kisaawe naye ate twetaaga hitard eteekamu ssente mu bazannyi bano kati bano mwamiziwa gw'oyogeddeko nono kirara abakuteekamu ssente abo be bakirayanti baffe ab'olulango kati abalaba obulabi ne bayitawo buyisi abo bawagizi baffe. Waliwo enjawulo y'abawagizi n'abalabi. Waliwo enjawulo wakati w'abawagizi ne bakasitoma. Abalaba bawagizi baffe era tubaagala. Abavaayo nga mwamiziwa naga njagala tulanga emirimu gyange oyo ye kasitoma era kyovulaba ekisaawe bakyawulamu. Waliwo gye bagamba nti etuulayo ko abaami abavudde mu Fly Emirates ne bwe baba tebaliiwo entebe zaabwe ziba nkalu awo tebatuulawo oyo ye client. Oba ekisaawe kirimu abantu oba temuli omupiira guzannyibwa mu covid gyalinga gizannyibwa nga temuli bawagizi. Ekyabulangawo ye vibe ne ssente abasambi baali bakola ki bazifuna ng'omuvujjirizi ateekamu omusimbi mwamiziwo ogutokomoka yaba yaleese dda. Okay, tusa kutweyanyulirako ku SB4 Media. Amannya n'eddoboozi bampita Christopher LULE. Ndi musajja eyasoma ebya business nenva mu kubisoma ate nembikola. So bwe namala obikola nembaako kyembijjamu neŋŋamba ekitono kyenjize kubanga eggwanga lino buli muntu akatono k'amanyi okakola bwe kaba kasobola okuyamba ku mulala. Sinza amanyi ennyo naye ekitono kye mmanyi nkigabana n'abalala. So omulimu gwokka gwe mmanyi simanyi bya bufuzi omukwano sigumanyi celebrity gospel ne gospel yenna ali wano mu Kampala sirina kyemmanyi kiri eki transactions is a business. Era olunaku lwa leero tufunayoko ku tips eza business wenna ali eyo. Mutuwagidde mukutuwagira mutigiddeko ebintu bingi naye nsuubira nti bingi bye mutannaba kuyiga tuzze kwebyo bye mutannaba kuyiga mu bawagizi baffe ate siko tuyigako ko ebimu ng'ate wetunyumirwa waliwo wandi byanjawulo tusobola okukyaza n'osanga komenti abaana naku balina komenti nga oyo akonkalya kwogera bulungi laba akaviiri laba obumwa komenti zo tezibulamu kwagamba ye nanyumira nga tawira byomugamba tabiteeka mu bwongo wabula ye anyumirwa oyambadde bulungi obumwa akaviiri nateeka ku kikomenti SB4 mpe nnamba bakonkalya. So tuyige tunyumirwe tubanguka tulina omukulu Christopher LULE so tubajjukiza nakoze omwezi nga 10 guno omwezi tugenda kubeerawa n'omulamwaki then tutandike programu yaffe. Kakati njagala okuyita abantu mwenna abawagizi ne ba clients ba mwami Sebunya owa SB4 Media. Nze njagala kusiima omulimu gw'ettendo okusooka nga sinnatandika gw'okoze. Nze byokola mbadde mpagirira mu background naye nga njagala omanye nti mu bangi abavaayo nga balina ebigambo byabwe eriyo naffe abavaayo n'obuwagizi bwo nga tukwagala emirimu gy'otuusaako bannaffe abali ewaka n'abali emitala w'amayanja. So njagala kuyita abantu mwenna abakkiririza mu mirimu gya SB4 Media n'abakkiririza mu mirimu gyaffe gya Business Mind ennaku z'omwezi nga 10 December 2022 mujje enguudo zonna zigenda mu kifo kimu katikati. Omukolo gwe tutegeseewo gwa byafaayo
tutunuulidde omuntu olunaku olusooka ng'olina idea etandika ekintu ne tutunuulira idea eyo ogitranslating etya negenda monetary units, then bwe tutuuka awo ne tukwata ku business ng'etandiseeko twachivinga tutya business growth, tuscalinga tutya emirimu gyaffe. Nyina omuntu omu gwe mpeereza ntya 2 3 4 5 10 15, then ne tutunuulira okwewola mu business nga tolina ssente zisobola kuyimirizaawo business eno, ofuna otya capital. Mwami Ssebunnya obadde owulira nnyo abantu nga bagamba ngezezaako okwewola naye abantu tebampa ssente. Twagala tuleeta obukwakulizo obukulemesa okukuwa, tukulage bebawa biki ebibayisaawo. Then bwe tunaavaawo tugenda tutunuulire real estate, abantu abakoze mu business eya real estate butya bwe bafunamu, bintu ki bye basimbako essira, bowa gye bazimba. Weetaaga kugula buli wamu, weetaaga kutambula n'aba property agents bamwamiziwa. Ezo z'ensonga zetugenda okuba nga tukwatako. So business tugitandikira gyetandika ne tujja nga tugigoberera paka gyesemba. Wensabira buli muntu yenna ng'oli Bulaaya oba oli Kampala wano, omukolo gugenda kubeera both virtual ate gulina ne physical attendance. Ali e Bulaaya ng'olina emirimu gy'ogenda okukola, weereza akasente ko kwene simu gye tugenda okusa wansi tukuweereze tiketi oba linki oba login details, oteekeko ogenda okole, ojja kulaba ng'ovuddeyo. Osobola okuteekako link eyo wansi mu simu yo n'olaba content ono obulamu bwo bwonna paka essimu ng'ogisudde. Ekitajja kusoboka kwe kusharinga ne banno. Buli muntu eyesasulira alina kulaba bw'omu. Ye tekinologi oyo gwe twataddemu. Abali wano ewaka tubayita bajje, abali e Bulaaya nga mulinawo wano abantu ewaka nga mwali etaaze mu kifo ky'okugenda obugenzi mu bivulu ne mu comedy, bawulireko ne kusayidi eno endala etereza emirimu. Kituufu. Kigamba nnyo abavubuka nti comedy ebinyumo okugenda mu mabaala bitusingira nnyo enkulaakulana. Ne weesanga nga waliyo ekivuluku zezitajja kwogera, ne balanga abacomedians bonna n'abayimbi nekijjula kiti, naye tegeeza otegeka olusiisira omusomo ojja kwesanga nga tuvunyayo abantu 5. Lwakuba ffe tugenda kujjuza yoshwaddiiro. Nasanyuse nnyo abantu bajjumbidde oggula tiketi. Tetwateekawo zino za kugenda wali kusasula, zonna zibadde online, naye gundi yaffe eriko traffic buli nnaku abantu basasula. Era njala kwebaza abavujjirizi baffe mwenna, naye okusingira ddala omuvujjirizi wange omukulu Gandhi Hardware Store. Onkoze bulungi nnyo Mwami Mugabi, ombeereddemu era nkweyanza mu byonna. Then abantu abalala era benjagala okuzaako okwebaza be bantu abali e Bulaaya. Nze bempita our Uganda's biggest export. Bali Bulaaya. Kyekyetunzi kyokka kye tulina kye tutunda emitala w'amayanja, be bantu abakolerayo emirimu. Tetulina kirala. Kotoni, mwanyi, ebyo byonna bigezaako naye tebirina we bituukira abantu bagenda. Abantu abali e Bulaaya kyekyetunzi kye tulina lwa nsonga bw'ogeraageranya ssente ze bakomyawo ewaka n'ebyo bye tutunda emitala w'amayanja, ssente ze bakomyawo ewaka zikubisaamu bye tutunda emitala w'amayanja buwumbi na buse. So mbeebaza nnyo, mwebale nnyo obuwagizi obwo. Abakyatuwagira tweyanza nnyo, tetunnagguka tukyali. So obuyambi bwonna bwe munamutuwadde okulaba nti omukolo ogwo gubeera successful. Kati kansembeeyo mu kwebaza okwo Omwami Ssebunnya, weebale nnyo kuwagira. Wabadde omu ku bannamawulire abaakutte $5,000 n'osasula tiketi ate n'onsuubiza n'okubaawo. Nategedde ensonga lwaki owangaaza abagagga. Omuntu akufaanana tayinza butawangaala nabo, kubanga abantu bagenda ne balowooza nti abagagga be balina okugaba bokka. Kituufu. Andi ate bakirowooza bubi. Munnange nabo beetaaga okuweebwa. Era sebo ojja kukkiriza akatabo ke twawandika ne Ibrahim Mukasa tugguzeeko ennyonyoogera y'abagagga. Oyongere omunyonyoogero otya? Oyongere kataba kasoma kammeka ka miliyoni emu. Business Mind presents a mega business boot camp on the 10th of December 2022 at Kati Restaurant, Lower Gardens, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Under the theme, Think Differently in a World of Business Opportunities, at a fee of 50,000 Uganda shillings only. Come and network and hear from the experts, Chris LULE, Muhammad Sekade, Eve Nangendo, Yasin Bakaluba, Margaret Kajoina Amoti, Edward Gabula, Issa Segendo, and others who will share their strategies in excelling in the
the business world. Buy your ticket today on www.logicalmotivators.com. Sponsored by Gandhi Hardware Store in Tinda, Bakalwa Property Services, Millis International School, Makindye Chizungu, Master Shipping Company Luzira, Coffee Travel Safaris, Kisasi Sebagala Road, and Panda Printing and Branding. Don't miss. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Katabako. ennyonyoogera y'abagagga. Ng'olina omugagga gw'osemberedde oba gw'ofudde mukwano gw'omunnyonyoogera otya? N'osobola okumuggyamu. Omanyi bagamba abagagga tebawola naye alina gwe yawoze nga tamuwadde na musingo. Namuwola buwozi. Ate nga talina na wawandiise. Namugaba w'oyagalira wolezi mpeera. Kaakati abo bawulira gundi tawola alina gwe yawoze nga talina na wawandiise. Abantu abo munnange beetaaga okukwata nga bansonga. Omanyi bano basomye nnyo ebitabo ne bibaleetera obuzibu. Nze nalina ebitabo by'ensoma bye kati bye navaako. Enkolagana yo n'abagagga yankizo nnyo okusinga ka saving ako k'osuula buli lunaku. Bonna ku nsula mutwalo oba mitwalo ebiri. Naye enkolagana sikavumirira naye kiri kikasinga ekyokuyiga okubanyonyoogera enkwata yaabwe eyo awo tetuvaawo kubanga bwana SB4 nyinza okubuuza ekibuuzo saving wo bintu ki byaggulidde ebikalu n'obirabako nga binene nanno saving olowooza awera oba oweza emitwalo nga 2 nga lanirodi akonkona oba omwana nga akantu kaya kagira ti oba olya Bakati ate yalwadde ekigere oba olya Fatuma yamiza akambe saving ayinza obutawera naye tunuulira ebintu ebinene byojje mu bantu beweetoolodde nga bankizo mu bulamu bwo ebikalu ebikwatibwako noga nti ekyo nkirina naye nakifuna lwakuba gundi abantu ekibalemesezza mu bulamu okubeera obulungi kubeera nakasunguyiro oyo alina power bank atazikira buno obusungu buvaawo zzaako bulala buba bugwako omuliro n'oyongerako nze tajja kunfuga ngani gwatanafuna lwaki tokkiriza bakutume wegamba oliwo tutumibwa paka wolifuna nabagamba Sente nabagamba nti ekitibwa bakiwa balina Sente tebakiwa muntu ekituufu okisaba tebagenda kikuwa era ng'oyagala okumanya nti ekitibwa bakiwa Sente si muntu beerako omugagga omala oyavuwale olabe gye wali otuuka bwoti nga buli muntu akulengerera eri n'akusembeza otuuka bwoti tewetaaga naggoba bagenda bokka otandika okwefunya ng'oli eri bw'oba toyinaamu ogenda otuuka mu kidaala ng'omaze ottiniwa n'onoonya w'ojja kubanga ogenda n'olaba gundi noga bwe mbatuula wakati ngenda kunyumya kitewali munnange bw'otabeera na Sente ebigambo birina kuba bitono osirika kodda ku ssimu kwebuzaabuza so era mukwano gwange omuntu agenda ku mukolo gwa mukozi munnaffe ne tutuuka ku mukolo waliwo omugagga n'omuntu eyayita okuba omugagga manya akazannyaako batera okakozesa oyo najja n'agamba kino kati ng'omugagga abasobola mutunuuzaamu zi kamera nga yakufuuwa mugole n'asooka jjayo bwetano kati oli eyayita okuba omugagga n'asooka jjayo obw'ettaano nga 10 n'obwa nazana yetola bwati n'akakasukayo tayimu yatuuka ne yeebwala bwati tugenda okubuuza bannange omuntu aliwa ngadduse
tayinza butaddukawo adduse kankubulire kitwala ssente nnyingi nnyo okukakasa abantu nti olina ani kitwala ssente mpitirivu okukakasa abantu nti nnina towetaaga kukakasa balala munanga omuntu alina abeera akiwulira tubadde ki omutegedde bwatudda mutegedde anedde oyo tumuleke tetumuwa mileage tumuleke mileage by the way nkitegedde kati kigenda kutwalira ssente nnyingi nnyo okuprovinga alina nti olinamu kituufu so tubeere bakkakkamu mu nfuna yaffe era ntera nnyo okugamba abantu nti tambula lya weeyise ng'enfunayo tolina kusuka ku nfunayo buli wonooyagala okusuka ku nfunayo n'okulaga abantu nti woosingawo ogenda kukola ensobi abantu bangi babasaba ssente ze batalina naye ng'ekifaananyi kyeyasiga kyekimubonyabonya watuula wootalina kutuula yensonga lwaki omuzindalo bagukutaddemu bajeti ya miliyoni 2 ate tolinawo yadde olw'ekikulu ku akawunti olinako emitwalo 17 kati nze bwe mba mmanyi enfuna yange bwe nsanga nga waliwo oko bataddewo bakatogalize nze vip lukale nzirukira ddala eri mu lukale nentuula nentereera kubanga tujja kujjaawo omukolo gwa fundraising omanyi abantu baagala nnyo ebitiibwa ebitabajyamu nze nagamba omusajja teweetaaga kumpa kitiibwa kyesigwanye ntuuza wenja tonteeka gwe omanyi we bagenda kunsumbuyira ensi entaddemu kamera balowooza nyinamu saba otuwaayo mmeka nga mugasooka olindemuko nja kukugamba mu dakika nga 3 nteeka wenja fe ab'ettaano ettaano tebatuwa mizindaalo bayisa kabbo tuziteeramu wansi eno kwata genda muzeeyi nvaako mpola mpola yenfuna yaffe mbali abagala bamuwa akazindaalo yogerako eri abantu kati maama fiina bw'aba alina waatudde oyo ye kamera mwebeeti otegedde omanyirawo bw'eba emutunuddemu eti bwe bamubuuza ayo wadde ogamba ki ne bwakolola bakuba engalo kituufu so njagala kugamba abantu baffe tambula lya weeyise ng'enfunayo bweri obulamu bujja kukugonderera tugenda kukaluubirirwa ekikwewozaako ssente z'otasuubirangako nakukwata walimba ensi wajja oyambadde by'otalina kubaamu nze ekinteesa t-shirt zino saagala bantu kundowooleza kyessiri nzitowa mijoozi kakati gwe ssebo tonsanga oyagala onsange mu suuti nze nandyawo ndeka naye nga mu nsawo temuliimu jjamba agamba owaayo no traffic ekwatikana leeta y'ekitwalo nga temuli abo babatambuza abo bayinza omwetoolooza ne bagamba muzeeyi tudde wali muzeeyi jangu tudde eno naye nga ettaayi egenda ekola eti nga temuli tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe aba Sente Butto waliwo omukyala kwano gwange ayina kampani bagita Sente Butto oligiwuliddeko badde sigiwulirangako Sente Butto yambako nno abali mu nsi z'ebweru eyo muli US, Canada, UK n'ensi ezo bwe ng'olina bizinesi yeegaanyi nabo bakuwa amagezi bakubangula onoonye empapula zigaanyi emikisa gibuuze mu bizinesi yo kwegamba beekwata obakweko ku simu eri ku screen eyo beekwata ne bakuwa counseling ne bakuteekateeka bulungi mu bizinesi yo wagenda ebweru onoonyeza omulimu gubuze kubiira ku bannaffe aba Sente Butto be balina ansa yo tukyali mu maaso tukyeyongera mu maaso n'omukulu Chris Ray tukwate ku baana bedduba bano bankuba kyeyo emyaka ejaffe nga Uganda yagidduka n'agamba Uganda nsimbi n'agenda oba mu Dubai oba mu Qatar oba mu Saudi Arabia okuyiiya obulamu afunyewo akasente miliyoni 7 anoonya nkozeemu ki kubanga ekyeyo yakiwa emyaka 2 contract emyaka 2 agamba sikiddako okipinga akasente ako nkakolamu ekyamakulu alina kakolamu ki kakati njagala okwebaza abantu bonna abavudde wano ne bagenda e Bulaaya ne babaako emirimu gye bakola ne basobola ate okulongoosa obulamu bwa waka wano kuba ekyo nakyo kikulu nnyo kati ekigambo kye nasoose nakyo bwana SB4 kyabadde bwe kiti our Uganda's biggest export be bantu abagenda emitala w'amayanja saawulamu bali Dubai bali Qatar bali Europe bali North America bonna export yaffe kakati abantu baffe bano ensobi bulijjo ze mbadde ntera okulaba nga bajja bakola
bajja kwebuuza waliwo yabuuziza nti lwaki atulumirirwa sente zaffe lwaki zimuluma zinnuma lwakubanga nze yasoma economics baŋŋamba eggwanga likula biva Bulaaya so si biva waka ebiva e Bulaaya ne bijja wano ebikuza eggwanga singa otegeka ekivvulu bwana SB4 nenvaamu essente n'enkuwa paasi yaffe ey'ekonomi tegejja sente ziwanyisa mikono zivuddewo ono zizzewo singa obeera kangeze oli mulimi ebintu by'olimye byonna tekuliko kivudde Bulaaya kati kangambe olimye biriŋŋanya amatungulu n'ebisigadde nendeetayo omutwalo n'enkuwa naawe n'otunda amatungulu go n'ogenda n'ogula tugeze ebinyeebwa sente ziba ziwanyisizza mikono zibeetoololeramu ne paasi y'eggwanga eba tekuze kati economics akola bw'ati sente eziva emitala w'amayanja ne bwe giba emitwalo gya $10 nga gyeyongedde ku bitundibwa ewaka kwe kukula kw'ensi onfunye katugeze our gross domestic product singa eba nga tugeze ziri biliyoni nga 45 eza $. E Bulaaya omwaka okuggwako ne tubala nti batuwadde sente obuwumbi 5 kibeera kitegeeza ekonomi ya Uganda kati ezitowa obuwumbi bumeka 5 eziri ewaka tugaseko eziva e Bulaaya kyova olaba ensi ezikuze nga US zifaayo nnyo okutunda ebintu emitala w'amayanja toyinza kwebuuza lwaki US erina olutalo ne China badde sikyebuuzanga kati China erina project bagiyita BRI Belt and Roads Initiative bagitandikira Djibouti balina oluguudo lwe bazimba lugenda kwetooloola Afrika yonna nga luguudo olu batuuse n'okuluteeka ku ssemayanja omunene baagala connectinga ensi endala baziconnectinge ku lukalu lwa Afrika naye nga kye bafaayo kimanyi kutunda bye bakola mitala w'amayanja kati gwe bw'obeera mu situation nga Uganda nga tolina kyotunda Bulaaya ng'abantu bo bw'olinawo kibeera kitegeeza yebeera biggest export gy'okola ki eyongereza ku mmwanyi ze tulina neyongereza ku birala wano bye tulima neyongereza ne ku bukugu bwe tuwa emitala w'amayanja naye ng'okusooka human capital oba human resource envelope eyo eva e Bulaaya nereeta e Kampala ngifaako because wana abantu bwana SB4 balya bulungi basula bulungi bana babajjanjaba bulungi bambala bulungi lw'abantu bali Bulaaya kikibamfiisaako gwatabitegedde lwaki mbafaako eyo nsobiiyo nze mbafaako kubanga naawe SB4 kimanyi nti abantu abo batubeereramu kituufu bw'otegeka ebintu abantu b'e Bulaaya be basinga okukudduukirira n'oterayo program nga osaba obuyambi abantu b'e Bulaaya be basinga si be basookawo kati bwe nkugamba nti they are our biggest export mba nimbye era saagala muntu yenna ayisa mu maaso era nanyiga nnyo bwe nalaba omuntu agamba mbu abantu abali e Bulaaya eyo balina ebintu ebyali biyitawawo ne bitansanyula kubanga abantu abo nsonga nkulu nnyo eri ekonomi so siga eri bantu sekinoomu nga nze wabula gwe leero singa obadde osobola okuyitako ku King Fahd ng'oddayo olabeera yini y'abantu abasimbye sente abakyusa bajjayo ku RIA ne bagenda ku MoneyGram ne bagenda ku Adremit ne bagenda ku buli kimu bakijjako sente naye nga abazisindika baliwa bali Bulaaya so bw'oba omaze okukola akasente kano mulimu ebintu ewaka wano ebitasoboka kuddukanyizibwa ng'oli Bulaaya ng'obitaddemu sente ate ne wabaawo ebyanguwa kati ng'ebintu ebyetaaga okuddaabulula n'okubeerawo oko buli lunaku ng'oli Bulaaya ng'obikoze Kampala ojja kuluma omutwe paka ng'obivuddemu edduuka lya liteyiro oli North America ly'olina wano weetegeka okubinda panado buli lunaku ng'omutwe gukuluma ogenda mugaana omwana okulya akagaati kamera gisibako akaveera n'amala okulya n'akaggyako ne bwe mubaamu kamera tosobola mugaana kweyagala nagamba abantu bano baleme kwerabira buli muntu yenna gw'okozesa manya alina ebirooto ebibye kituufu gwe buli gw'okozesa bw'oti naabe kyova olaba emirimu egitaliko kwawula tetugyagala olina okuba n'omulimu ng'oyawulako enjawulo esinga omusaala amakulu kituufu naye abali e Bulaaya tebakimanyi era ngamba nnyo babboosi bw'olaba omwana ng'akwawula muleke akole enjawulo yeekuuma omulimu SB4 bw'oba olina abantu b'okola nabo n'omanya nti omwana ajjeeyo 12 agitutte kwata 10 sirika ajja kusitula kamera olukoba lukole wano layini tajja faayo ate tugeze n'obeera
no omwana najjayo 8 nagamba se bampadde yadde 10 omuleka okwo kubba waliwo enjawulo wakati w'okulya ku mulimu n'okulya omulimu n'alayira se bampadde yadde 10 okwo kuba kulya mulimu abatalidde ku mulimu njagala kutumirako abavubuka abakola mu parking mukola kyamaanyi nnyo babawa emitwalo 10 omwezi naye basula mu nyumba za mitwalo 3 baawula njawulo ye babeezaawo muzeeyi kankupakingire akabina n'akateekayo n'omuwa 5 omulala n'amuwa omutwalo omulala n'amuwa 2 agenda okunyuka olunaku ng'alina emitwalo 10 kantumireko ne mukwano gwange Booma ali awo ku mini price alina edduuka lyakolamu oba tunayega njawulo yawula kati kampise abaawula kambakubira akalango bw'oba oyawulo olina okuba n'amagezi nnyo waliwo okwawula ate ekinene omuntu eyeyagalira mu njawulo tayisa bubi mukama we omuntu eyeyagalira mu njawulo teyeepankira kuba mukozesa omuntu eyeyagalira mu njawulo teyeejalabya sinda kamala kasaati kapyola okuba njawulo bw'obeera n'enjawulo erina kukuuma kukunywereza ku mulimu n'omala okuyiga ogenda okuvaawo nga byonna obirina oyize ate obadde oli bulungi kwegamba omuntu eyeekumidde mu njawulo talina yadde okukwata ka iPhone sigala ku tekino sigala ku zino endalalala naye topaaluuka olw'okuba oyawula era bw'obeera n'enjawulo tovuganya na mukamaawo bano oyinza okukozesa omuntu ng'omuwa emitwalo 2 naye ng'olwawo nozimuulaba teyeenyeenya aga bosi wanayagalira anampa nuka neyabeera waatya njawulo kabati kayinza okwaka njawula kabati ndaka abati ka edita kaffe naye omala wiki atakuwadde yadde 10 nobuza kati kano kabeerawo katya abati oyinza okuba onjawula ayawula ki kankugambe kino ayawula ki mulimu abagagga naye abati tusima emirimu bambi mulimu abagagga nga asikaali alina okukutuusa kati omugagga ye aba akimanya asikaali gwaleesa amuliddeko nenamuleka ate kyangu nnyo okuyisa mu asikaali amaaso omugagga n'otamulaba kituufu yakubayo simu n'agamba oyayisizaawo kifuba ayinza n'okubawa obulabe gy'oli okanya konkona nga bagga tojja yingira taliiwo naye nga asikaali akuloopye kyova olaba kya bugunjufu omuntu okumanya engeri enyangu ey'okutuuka ku muntu nga tomufeesinze direct omuntu ayagala mama fino oyinza omukubira direct ng'olina by'osaba n'atakuwa naye ng'ate oyise SB4 eddakiika ago no ndeeta kyakulabirako nkuwa kyakulabirako nti buli muntu alina omuntu amwanguyira kakati mu katabo ako tugenda kuwamu peegi ogiwandiike ogiteekeko n'omukono wali ogisayininge kubanga nnakulabye omanyi okunyonyogera abagagga peegi 13 yange naye twagala kugabawaawo ne Ibrahim nako peegi Ibrahim yawandika 47 ne 8 ate Ibrahim ye mukunyonyogera omumanyi ne Kasukumale mwaddemu peegi naye alinamu bonna buli muntu alinamu peegi ze kubanga abantu bano bamanyi okututya oboola ng'olina abantu beweesigamyeko yemazeemu nnyo muntu mukulu naye ali nemazeemu nnyo nenze sitovu sigizikiriza mu mita 3 ukiwulidde nemazeemu nnyo nze kati ntambula nkola ki nyola kati gwatemazeemu BM atemazeemu sitovu ogitwala saketi kyokka n'ogiddusa n'ogizikiriza nga muli n'omala n'okomawo gwe gwatemazeemu nabagamba goolo mu bulamu kusula ng'okkuse ye goolo nze gye nnyina bwatya era olyambuuza goolo z'olunaku kintu kulya sirina ndala bana batugamba nti nno omugagga nakuwaka n'ofukamira ne weezuzinga mu ttaka weemazeemu buli muntu alina waafukamira buli muntu alina levo nga bw'atuukako munafuko si bwe guli kati nange wano nyinza okuba nga njira naye nga yeri anfukamiza ate naawe SB4 waliwo otuuka n'ovunnama naye ate naawe olina abakufukamirira buli muntu ku levo ye alina waatuuka n'agonda ate okugonda ye kapito w'omunaku kugonda kakulu nnyako gwe wenna ng'oli eyo ng'oli munaku kapito wo kugonda era bano baseeguya babonyeebonye n'obulamu seeguya ntegeeza abantu abateeguya balala nze ndi mawaya abo
oli yaŋŋamba I am my CEO ne mugambo kyatagala nnyo n'ensi. Business Mind presents a mega business boot camp on the 10th of December 2022 at Kati Restaurant, Lower Gardens, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Under the theme, Think Differently in a World of Business Opportunities, at a fee of 50,000 Uganda shillings only. Come and network and hear from the experts Chris LULE, Muhammad Sekade, Eve Nangendo, Yasin Bakaluba, Margaret Kajoina Amoti, Edward Gabula, Issa Segendo, and others who will share their strategies in excelling in the business world. Buy your ticket today on www.logicalmotivators.com. Sponsored by Gandhi Hardware Store in Tinda, Bakaluba Property Services, Millis International School, Makindye Chizungu, Master Shipping Company Luzida, Coffee Travel Safaris, Kisasi Sebagala Road, and Panda Printing and Branding. Don't miss. Oli yaŋŋamba Bwindi International ne mubuuza ku kinga oli wano waffe waka. International abasajja bali Europe. Bava Europe n'asala n'agenda North America n'asala n'adde South. Gwe tonnava waka weyita International kuki? Yakyewulira. Ebyo binjewulira basula n'enjala. Nagambye ggoolo mu bulamu kusula naki? Ng'okkuse. Nze ggoolo yange bw'ombuuza olunaku olina nteekateeka kikulya. Ebirala bintomera butomezi. Omukundike guvaayo nze ebyange biwedde. Kyekyo. Fenna abantu abantu bebuza ne fenna ggoolo eri egi. Kukkuta. Byebya byonna ojja bikola nayo olina okuwunya ku gwa ddyo. Kyova olaba nze wava ekyokulya mpaawo ekitiibwa ebirala mbireka naye gye njija ekyokulya. Nomanya nti kano kalimu kange mwenzija ekyokulya. Awo nsimba ejjembe ssebo likutuka. So omuntu yenna azannyira mu jjojja ekyokulya oyo abeera mulabewo namba egi. Omuntu yenna akuwagira mu obulamu engeri gye bugenda okubeerawo ne bwonaalya. Abo abantu twetaaga ne tubakwata nga akalira. Tulina mikwano gyaffe abeeyita mikwano gyaffe abali eyo mu nsi z'ebweru. N'okola pulogulamu mwaka mulamba n'okolayo pulogulamu n'agenda ne live n'atandika. We olimbega wagundi bannange oyo mulekera okukola pulogulamu ze naye nga atandika pulogulamu agamba ono mbadde mwagala nnyo mbadde muwagira nnyo era nga ndaba ebintu byakola naye yayonoonese kaakati yakola gundi ate kati akolera gundi biki wekimizo yaba azannyira gwojjaako oyabe kakati mufuule mulabe kati ab'ebulaya abatera okuyisaawo ekino bali wano ewaka tebalina eri. Toyinza kuwandika script ntambulizeko obulamu bwange gwe nga gwe giwandiise tekisoboka nga ndi eno gwoli nabagamba nti customer tawa business magezi era customer tawabula business boss gwe n'okuwabula business yeyina okumanya omukulu ogwekwata n'ekkubo lyegoberera. Waliwo wano restaurant gye mmanyi mu Kampala yeesinga okutunda emmere mu Uganda naye yagaana okukola chapati. Kulwaki bawandise mu suggestion box buli lwe baggulawo okujjayo please ku menu yamwe muteekeko chapati baagaana. Kulwaki onaagitegedde bulungi nnyo bwe wali awo baagikuwa naye chapati ebyokulya ebisinga ettunzi bibiri ku breakfast bannayuganda bye balya sumbuusa ne chapati naye lwaki yagaana ogikola ng'ate bakira nti bagisaba ekusa nnyoba. Weewunya alina ne kampani ekola eŋŋano nti kitegeeza singa abadde akola chapati mu restaurant ze yalikoze nnyo naye yagaana ogikola. Science kyali awo. Science akirimu yoono. Business ebeera n'ebirubirirwa byayo nga yo. SB4 amulaba olina by'oyagala akole naye tasobola bikola mu kutandika bwe yatula ne banne bayina kye bayita mission. Si vision tetugyogera. Teriyo muntu era bw'oyita mu kampani n'osangawo vision statement balimba si yeeyo. Kubeera kuwuddiisa. Kankubuuze. Mukama wa fone yagenda mu nsiko emyaka 7 anunule eggwanga singa yali abuulidde abantu vision bali mwegaseeko yabagamba mission kwali kutwala buyinza. Gwe koba wa mission kimala vision yiyo. Era omukozi lw'oli mubuulira vision asiibula kuba ebamu ebirumira vision tebangako kiriya. Mission yeeteekwa okuba kiriya kubanga mission ebeera bweti ngenze mu nsiko emyaka 7 njagala bukulembeze era bye mbasuubirizaawo awo biba bingi nze bwe mbakwata emyaka 10 mbawa
nze nenvaamu bwe nkwatamu wenjagala wembateera oba okutte vision sigibawa eba yange onfunye kakati mmwe abawabula SB4 mulina genda mpola ekibadde kimukwagaza luli olw'okuba alina kati agyeko Chris LULE interview omwagadde nnyo oba omukyaye nnyo tekigenda mujja kumulamwa kusigala ku mission gye yasettinga nti nina kukola onfuna era nkubiriza abantu mwenna abalina business olunaku lw'oliwuliriza client wa amagezi gakuwa lw'oligwa toyina genda ku client kyawe wulira client amagezi gawulirize kuba olina omuwa ekitiibwa n'amanya nti akuwabudde naye byaggambye tobikola client bw'ajja mu dduuka lyange nagamba suubula ku jiini zijja ne ku madaala zikweke akulimba agala kukutomeza lw'onaazireeta n'omunoonya akagenda kugamba ndi Bulaaya naye ng'ali Kampala tajja kugula tagenda nakudda gw'olina kutunuulira neeyisa y'abantu iPhone eno ogiraba bwe yafulumya iPhone 11 neereeta kamera 3 abantu balina ekirowoozo mu mitwe nti iPhone 12 zigenda kuba kamera mmeka era bwe bawandika mu review nze ndi subscriber ku Apple channel ya YouTube naye bwe bali tebanna disablinga comments buli muntu yajjanga wano 14 cameras at least bali baagala kukola njawulo balabe nti owa 11 mulala n'owa 12 mulala Apple yagaana yazzaira 3 yagizza gwoba toyagala gula lekayo ne tugenda ku 13 abantu ne beetooloola bannange kati ntukolewo enjawulo 12 ne 11 mwagaana eno mukyuse balekawo mmeka 3 sigamba nti client tebamuwulira bamuwuliriza ne bwe bagenda ku kyabwe business eteeka okubeera ne kyetunuulidde bw'okivaako nodda ku byaba client ogenda buli client ajja alina ekirowoozo ekyo kyewuunyisa ono kino oyinza okuvaawo nga n'omutwe gukuluma wali ogenzeeko okukyali lwakuba kati simanyi oba oyina abaana b'okyalira naye engeri gy'okola ebintu bino teeka okuba oyina abaana b'okyalira bw'otuula n'omusomesa ku bbali ayinza okukulojjera ennaku eri ku ssomero n'ebintu byagambye dimasita okukyusa ne bitakyuka omukulu w'essomero twamugamba olaba eyo blackboard twamugamba agikyuse kati olaba eyo gundi naye twamugamba agikyuse naye munnange wano ebiruubirirwa by'essomero birala naawe ebibyo birala naawe omusomesa ebibyo by'oyagala biki birala kati omusomesa kyeyerabira abaana sibe bakirayanti be kirayanti wabeera nannyini ssomero naye wantegedde kirayanti mulala mukubi w'enduulu mulala abaana b'essomero bakubi ba nduulu asasula ye nannyini ssomero era bw'omukwata obulungi osigalawo abaana ne bwe baba bakwagala nnyo nannyini ssomero lwaliko era n'akukoowa genda anti yabadde kasitoma kapuuti oba ogenda oba owedde so bano bambadde nkwagala nnyo naye kati ogizeegize tebakujjanga ku mulama mwanange twagala kubeera wano tulabe olunaku lumu ng'SB4 efuuse online TV ate nga TV eri mu kizimbe ekijjudde nga kyayo ennono kwozimbidde SB4 okugijja mu mikululo eri gye yali okugituusa wano weeri nga tugiraba eri prime togivaako abantu abakubeereddewo nga tonnagenda mu kyaki nawa kusibasiima sooka oddeyo basiime nabagamba omuti ogutawa mirandira kitiibwa teguwangaala olina okwemirandira kyova olaba emiti egiwanvuwa kibuyaga agiyisa bubi kubanga wansi tegirinayo kitiibwa tegirinayo respect gisimba kungulu kuno ne gisaasaana naye gino emimpi eginywera eri wansi mu ttaka kyova ola gibeerawo kibuyaga ne bwayuuya gusigalawo SB4 Media muyigga olina kusooka kujjawo bagagga be nga tonnamutomera bullet proof yo be bagagga bakwetoolodde olukugira bati nga bajjayo enjala obadde ogamba kisebo oli bwalaba gwalwana naye nga sajja kamuleke okitegedde nabagamba abantu emabega w'okufunako eriyo bantu ate mu maaso w'okufunawo era eriyo bantu abakuli mu maaso bw'obakwata obubi owedde abakuli emabega nabo bw'obalinnyirira owedde abantu nsonga nkulu nnyo mu bulamu nze sirina kintu kyali kimpadde ssente ng'ogyeko abantu era fenna era ku shows ziri endala zenkoze nyina statement yange ekutta abantu omubabiro egamba bweti Katonda ensi agirinako obuyinza naye abantu be bagifuga kakulu bino bantu banankola bajja kukikola I am God's first born, it is okay naye era bw'onaaba olina gw'onyiziza ajja kukulemeramu omuntu talina kyajja kunkola project y'ekipapula bajja kiyuza bakisuule mu payiro
kubanga kakati gwe kyokulembeza okulembeza nsonga ndala naye nga abantu abakulembera enseera abagifuga tuli mu bantu era SB4 njagala okusibirira entanda abantu abali ewaka wano n'abali emitala w'amayanja bakwate bwoti teriyo birungi bigenda kuva walala wonna ng'ogyeko abantu tewali nze nzikiririza mu bantu abantu mbaagala nnyo era making sure entalo ntono SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erinna mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. In fact making sure sirinaayo zaaki nga tuwumbawumba tulina omukulu kwesi LULE omukulu ono mukola buli lwakumeka tukola buli Sunday extra digest mumugoberere oba oli awo ku musingi gwe weetaaga bulijjo kubanga oyimirira mu bulamu bwo n'okwongera mu bizinensi yo mukulu nayinza okuba nga yagulina abantu bano tubanoonyeeko kubanga balina bye tubeetaagako era nze okunoonyaako nga nzize kufunako bye nkwetaagako. Gwe nakwagadde nnyo SB4 nakwagadde nnyo nakwagadde nnyo nti principles ensomesa ozitadde mu nkola wadde simanyi oba wali ompuliriza ne principles ensomesa abantu ate gwe kwotambulira enneeyisa yo njiraba mu bagagga bo b'obeera nabo ekigambo bagagga nja kyogera nkitamya abantu kubanga abaana ba Katonda abasooka be bagagga. Those are the first borns. Toli first born nga toyinaamu olimba okukwekaza na kwegumya okubeera ne sente nze nakigonzaamu abantu bakitegeere. Omuntu alina sente kitegeeza era emboozi eno nagikoowa mubulamu tokulembeza sente oyinza okumpaayo ensonga emu yokka oyinza okumpaayo engeri emu yokka butya bw'osobola okugula butya Katonda bw'asobola okuwa poloti ku nnyanja nga tokoseza sente tewali pozi ogenda kubba bubbi kozi ogenda jibba bubbi anti era ne bw'obobbye era sente ne bw'onaaba ogenda kubba tojja kubeera nayo mirembe bajja kukujjawo era nawe bakkube ekkakumbi onfuna n'omukama yakiraba nga talina ngeri yonna gy'asobola kukuumamu baana be nga bali seefu nga tewali sente mukono gwa Katonda gwa ddyo tetusobola kubeerawo we zitali era bwe ozijja mu equation tetuweza mwaka nga tetwemazeewo n'ozijjamu sente mu bantu equation ya sente n'ogijja mu bantu baggwawo. So ebintu SB4 byokola the principles zembadde nsomesa abantu abagagga baffe bano oba abantu bonna abafunye mu bulamu kibeera kitegeeza nti abantu balongoosereza obulamu ennamba yennene ku yiyo. Bwe tugamba nti Mama Fiina mugagga abantu balongoosereza obulamu bali bameka bayitirivu. Bwe tugamba nti omwami Kirumira mugagga abantu batererereza obulamu bali bameka ku nnyumba zo toyinayo mupangisa n'omu naye ate kuzize ayinako abapangisa 1,000 abantu abo bonna baali badde basula wasinga ali tazimbye
so sente tulina engeri gye twazambaza munoonye sente mwagale sente because buli lw'oyagala sente oba oweesa Katonda ekitiibwa atayagala sente ne Katonda ayinza obutakwagala lwa nsonga kyekintu kyokka kyasobola okukozesa okukuuma okwagala mu baana be okitegedde gwe ali eyo nze engeri yokka gye nsobola osanyusaamu SB4 ankoleko nange mmukoleko tulina kuwanyisiganya nsimbi bino biwebale era nyina omukyala we yali aŋŋamba mbu sente tozigeza ku mukwano gwa Katonda ne mugamba sirika namuga sirika nze Katonda gwe nsinza mulamu olwo bawadde wana akasente babadde batandise okwekuba akange kampe ku mobile money nti atulinde mobile money tujje mu cash nzikwa anze ganga sente girekere ddala nkugambye mukono gwadde ogwa sente mukono gwadde ogwa Katonda nyina omukyala gwe nakyalira mu ddwaliro ne mugamba sirina kyenzize nakyo ndeesa omukwano gwa mukama waffe ayinza byonna gwe ntambudde nagwo ne mugamba era bwe tumala byonna ngenda kukuwa essaala era bwe namala omulabako ne mugamba maama mbadde nsaba nsiibule oyo ayinza byonna omutonzi ggulu liiso ddene namugereka agaba enkuba n'omusana mbadde nsaba akukolera obulungi akuyambeko biru z'eddwaliro zisasulwe nze ntambudde bagenda ku lugina nga mutabani komawo ne mubuuza ati kiki nangamba ati kakati kabbiru wakalabye kali bwe kati tukole tutya namugamba omukwano gw'oyo ayinza byonna tujja gimala nze nganze omuntu mbadde sirinaawo nangamba ati lisitirekaweeko ekitono ky'oba otambudde nakyo we namalira ne mugambira nti sente ze zisooka nga tetunagenda mu mukwano gw'abali tusooseewo akasente kubanga omusawo ne boonamusabire esaala ziri zikyayagala wano sooka tusasule olyoka osabe sooka ojje n'akasente olyoka oyiseewo essaala programu gwe eno giyizeemu ki gwali eyo oyinza okugamba nti SB4 nze ndifaaniwo nnyo ndi mukwano gwo nnyo mutuwe kasente bampe kasente nze emikwano gyange kwenjipimira ogimanyi akatiba akalaga omuntu nti mpangana naye sijja gamba omanyi mulawa agamba bw'okulembeza sente tojja beera na mikwano omuntu engeri yokka gy'osobola okuexpressinga omukwano gw'oyina naye ne bwe kiba ekitono n'omuga SB4 by'okola mbisiima weebala okusembereza omuntu ABC omutwalo guugwo yongera kaddata k'obadde okozesa okuwanika ebintu byo omutwalo ogwo gwe mukwano kubanga n'omutonzi yali talina ngeri gy'ayinza kugabanyaamu kibuga ebeerewo abasula ekkololo ebeerewo n'abasula enansana yanoonya engeri gyakikolanga engeri eryegi abalina ennyingi balina sula kololo abalina ensaamusaamu ne tugwerawa kaakati bw'oba toweereza kasente omukwano gwo ngubuusabuusa weebale oyo taata tweyanziza bye mutuweereza bannange mundage ku mukwano tulage ku mukwano jawo omukwano saawo sente andi okutunda gw'omukwano oweerezayo akasente gamba SB4 omutwalo guugwo oba kakadde kaako nange ngule katabo bakatumya erinnya ennyonyogera y'abagagga nange neegomba okukasomako osobola okukangwera ogamba SB4 soma akatabo ako kalina peegi 5 waliwo yaddanga ntongereko 2 kuba twabadde epeegi ezo 2 tubadde ze twagala okwongerako ku nnyonyogera y'abagagga peegi ezo 2 ezo zaagala obuyisayisa obw'ekikopi tubuteekawo nga tukamaliriza kuba mulimu abantu ababulina bano basifugika nze tontuma tosobola kumanyiira nze nfukamirya Katonda yekka n'ebisigadde wano Katonda alinawo abatume amavivi kwe gasooka bebagagga kubanga bawadde okutegeera amaanyi n'obuyinza okukwata ku baana be abalala nabagamba nti omutonzi bw'obeera n'abaana SB4 olinayo ekintu ekirala kyonna ekiyinza okukusanyula okuggyako okwo ng'omuntu akoledde omwana we ekirungi omuntu bw'aba wakuyamba ng'okuzeemu akubuuza kuggwe n'omwana nnyambaani omugamba era n'omuntu afudde basinga kaba banne obwana bwe kati omutonzi ali waggulu bwe tuba nga ffeffe n'abali wansi tuli baana be mayindi yu bano abatera okwewanirako mbu they are the first daughters and first borns abamu babirimbiramu omuzadde alina abaana n'omubbi aba amwagala era bwe bamuleeta nga bamukubye agamba so omwana wange nze saamukuza kukola bino naye bwe munaamusonyiwa ngenda kwogera naye
kitegeeza omukwano gw'omuzadde eri omwana tegukoowa teguggwaawo tegukendeera tegwenkanika kati n'omutonzi bw'atwagala fe abali wano engeri yokka ey'enjawulo gye tusobola omumusanyusa kulabirira abaana be ate buli lwe tulabirira abaana be nga emikisa nabagamba Katonda omukisa aguteeka mu bye tukola Katonda talina muntu gwe yawa mukisa omukisa aguwa mikono gyo oba emirimu gyo SB4 is so blessed nti abantu abalaba emirimu gyo bakusiima mu ngeri ey'enjawulo nalaba Mama Fino olunaku lwe yakuwa ekirabo ebigambo bye nabiwulira n'agamba nti SB4 ebbanga lyempangadde naye akola n'omutima gumu n'obutakoowa tolina lw'omukubira n'atalabikako kakati njagala obeere n'abagagga bo ng'omanye neeyisa yaabwe ng'omanye endowooza yaabwe omanye embeera zaabwe omanyi n'obulamu bwabwe tokuba ssimu mu budde mwatakwatira ebyo ebintu by'okwefuula ng'oli eno oli mikwano gye n'otandika okuba essimu bw'omussa mu lawudi ono okumanya nze kyemugamba kyakola kamubateereko muwuli ajja kiwulira nti ali mu lawudi sipiika taliddayo okukukwata yadde okukusembeza bw'oba nga wafunamu akasente abagagga emboozi eno oyinza obutagyetaaga gwatannafuna abantu bano obeetaaga kubanga savingi wammwe okumanya tamala amalwaliro biru era tuwunzika abamu tubakwatiddeko savingi nga talina kyakoze ebyo osimanyi buli sente zokola jjako 10% is okay savinga but ekyenjawulo ekiriwo if you're not networking you're not working oba mu Luganda nkizeemu kiddemu mu Luganda if you're not networking you're not working bw'oba oli mu industry y'amawulire nga gwe SB4 naye nga Ibrahim Kasa tomumanyi Kakalaamu tomumanyi Bukedde tesobola kukyaza NTV tesobola kuyita oba tolina wosobola kulaga you are bound to fail oba oyagala oba toyagala bw'oba oli mu ttaka Ziwa Properties otekwa okumanya abantu abakola emirimu egiri mu industry yo ng'ate mikwano gyo lwa nsonga amagoba tegali mu byokola agasinga gali mu business network abantu b'otambula nabo SB4 inawo osobola okutuuka nga bakirayanti bo emirimu tebagirina naye nga osobola Ibra asobola kuyalaga SB4 waliwo omusajja alunda ente naye ayagala tumulangire abolufula bamuguleko osobola okutuukayo n'omugate mbadde siina mulimu kanzirukeyo naye agaba mmeka nagamba sente ze si nnyingi oyo tukuuma mukuume kuba mu bizinesi waliwo abakuuma emirimu n'abatuwagira ne tulyako si buli mulimu gw'okola nti olina okugufissaako waliwo gye tukola okwekipinga bize waliwo omwami wa boda gwe nagamba nti vugako ow'olukumi naye ng'omubaliddeko ow'ettaano omujja ku Nasa Road n'omutwala emuyenga n'akuwa ezitamala naye ate emuyenga n'otoolawo ow'ebbeeyi kati mu business network yo bw'obanga gwe okitutte nti buli muntu owalaŋŋana naye mu industry mwokolera making sure buli muntu alimu mukwano gwo mukolagana muyina bye mugatta bingi kyova olaba nze kyanyanguyidde era bannange enkolagana ennungi njeebaliza Katonda SB4 okumuyita oba ye okunnoonyaako kwegamba enkolagana yabadde symbiotic tekwabadde kusika muguwa obudde obeera bize olina emirimu emirala ne waŋŋambye Chris ngenda kujja era mu budde bw'oŋŋambiddemu n'okola ki singa wali tokolagana na muntu gwenkola naye Chris maybe kankulabe December oyo ninamu ennaku naye ono November aganye naye wazze era nabadde nkubiriza Ibra Jongo ovuddewo ne mugamba nti olaba enkolagana gye mulina tewabajja wakati n'agizannyiramu teri kigisinga kyempita business networking era ku katikati yemu ku topic zenjagala osomesa abantu bazikwate bulungi nnyo industry mwoli omanya abantu ab'enkizo b'olina okunywererako waliwo omwami ayinaawo company ekuba bifaananyi naye sijja mmulangira engeri gy'ataatusasudde yaŋŋamba emirimu gy'asinga ofuna agijja mu bafero cameraman oli bize ku Saturday olina omulimu nti sirina badde njagala ngenda okwatyako ka photoshoot kali mu nnyonyo nze siriiwo olwo aba omulala agenze Dubai ne n'asindikayo munne kati oyo kasunguyira ayina power bank oyo nze era mpeereza bu photoshoot buno obw'emitwalo abi genda okakole kuba badde tolina onfuna okay nga tumbawumba nga nakoze omwezi 10 tuuka ssawa mmeka
omukolo gutandika ssaawa mmeka? Kakati nakuza omwezi nga 10 Zaffe tiimu gye ngenda okukola nayo egenda kubeera mu kifo ekyo ku ssaawa emu kumakya. Tugezesa emizindaalo tutereze ekifo security checking buli wamu bwe zinawerera ssaawa 3 tujja kuba tujjako akawuuwo omwogezi asooka ajja kuba atandise obbasabula era nkubiriza abantu bakeereko abali kuva kyo ku olwo Saturday bwe munaaba temukoze mute essimu muzikyajinge omwogezi waffe asooka ku ssaawa 3 nze bintu byentegeka tebibaamu kwekwasa kubanze mu bizinesi gyempangalira teriyo kwetonda era ne ku olwo tetusuubira kwetonda buli kintu kirina okuba nga kiryokke mbayita batuuke abantu ku makyako ssaawa nga 2 beetereze tutuule bulungi nnyo tukkakkane because bona asanga nga tutandise bona ayitaayita mu bantu oyinza okuteetaaganyizibwa oba oyinza okutaataaganya abaana ababoogera so ssaawa 3 omwogezi asooka ajja kuba atandika tugenda kutandika ne idea inception omuntu olina idea mu mutwe ogikonvatinga ontya okitwala monetary units nti SB4 bwe yatandika n'ekirowoozo ekijja ku YouTube abasinga baali balowooza maybe yes ayina gy'akola nga gyabwerere naye alina okuyimirirawo kuba alina famire kati butya bw'okonvatinga emirimu gy'okola ne bagisasula nagamba abantu bano ndi mugezi oteekwa okuba ng'olina ssente ekiraga obugezi bwoze ki ssente bw'oba tolina abakuwaana be batakumanyi bw'oba tolina ssente abakuwaana amagezi be bakola ensobi kubanga amagezi kisinzira w'oyogerera oyinza okugeewaana nga gy'oyogerera bajega nga bw'otuuka mu balinamu bw'oyogera bagasirika wali owuliddeko omuntu ng'avudde wano e Uganda ng'alina masters n'atuuka e Bungereza ne bamuzza mu birala naye nga wano yavaawo mu mutenda kagezi munnyo bwadde eri ne bamuga ekinaabiro kikyo kuuta ontegedde so amagezi go kisinzira oli mu kifo location nkulu nnyo obwa maidi wano e Kampala bwa mitwalo 10 naye ate omulimu gwe gumu bw'ogenda e Dubai gwe mu kitundu kitegeeza location ze zaawula value e Uganda bakujerega eri value bagikola ki kati ne location yennyini era mu musomo gwaffe guno waliwo agenda ogikwatako bano abaana abavudde ku ssomero abali ku university bano bampumudde nyina business eremeddemu wano bw'onaatuuka wano njagala ogende ng'okkiriza nti ssente zo ze wasasudde zirina value for money so olunaku olwo security eri tight tojja ne tiketi y'encupule tebigenda kukola tiketi zonna zibadde online era njagala abantu abakaluubiriziddwa mu kugula Uncle SB4 enamba y'essimu eno gye tugenda okuteeka wansi bw'omala okusindika mobile money jangu mu WhatsApp kubanga erina WhatsApp yayo jangu mu WhatsApp teekako screenshot oteekeko amanya go ne email address yo tiketi egenda bukujja butereevu mu email address ng'omaze okusasula mobile money ali connected nti bw'ona amala osasula tiketi egenda kujja butereevu era bw'ona ajja wali tiketi zonna za kusikaaninga tetusuubirayoko mu cupuzi wa tiketi teweetantala jojo sibira tomanyiiyo tusuubira abantu mwenna okujja nga mutegeseemu akasente akagenda oggula ekyokulya ekyokunywa tujja kibawa naye ekyokulya tujja kigula wali ku ssente ensaamusaamu so nkubiriza abantu bange bonna abawagizi be Uncle SB4 our biggest export mu nsi z'e Bulaaya tubatumidde tubaagala nnyo mutuwagire mutuguleeko tiketi ate ne bannaffe abali wano ewaka mufube mulabe nga mujja if you're not networking you're not working atazze ku networkinga na banno totunenyanga kubanga tugenda wano kusharinga lwaki nayise ba YouTubers mwenna mubeerewo nyinayo kakalabo kange wano mu Uganda babadde bagaba award naye nga zijja nkalu ekituufu eyange eriko ettooke nagiwangula afuke mukwano gwange nnyo ayinza okuba naye kisoboka bulungi ate bonna offuna kubanga abantu abampagira bwe nabaguza idea ne baŋŋamba nedda ensi efugibwa ebintu bisatu kamera amasomero amasinzizo naye kamera yesinza amaanyi bano abali e Bulaaya tebaali tulabye singa tozze singa si kamera abali e Bulaaya bino babiraba olw'okubanga wooli so kamera y'emu kwago zezimu kwezo industries ntegeeza no media zezimu kwezo industries mutusaanye tumanye amaanyi gazo galiwa okusomooza kuliwa kati abantu bano babeera beetaaga okusiima so 10th December katikati Gardens tugenda kubeera gwe mukolo gwokka ogw'ebya business ogukyasinza okutegekebwa
nga guyina organization ennungi, entuula nnungi nnyo, tuli mu weema yaffe tenti enkole obulungi, sound musufu nnyo, stage world class, ogenda kubeera wali ka esika kufuuwako, akawewo keeko, aboogezi balungi, si ba motivational speakers, bano balina kye bakoze. Omanya abantu baffe bano abatulaba waliwo yagamba naye eyo yatubeerako ennyo motivational akoze eki nze nno ndi bulungi temulaba t-shirt ne zibalimba ninako enneekoledde ng'omuntu era abammanyiiko actually nzijukira olunaku bayibula lwe basooka okunjako interview nabo basooka kuntya bamala kunsensera ne baga why katukole ebisigadde sijja bibagamba era nja kumwebaza mukulu Ibula wa Extra Digest webale kubeera ng'otwetera mukulu ate siko ku bavubuka 80% batandise tutandise naffe omuntu ng'akubira kasimu nga takusaba ate bwe twagala tubeere twagala ate tetugenda kulekera namwe abatugamba mutulemeddeko nnyo ebintu mulinga abagamba oba sente zaffe ziba zituluma ekituufu kiri nti sente zo bwe zitannuma okimanyi nti SB4 bw'aba obulungi mba bulungi kituufu mu nju yange temuva babbi bava wa neighbor kati nyino faayo yo wa neighbor wabe walamu abeere bulungi kyova olaba omusajja bamubuuza lwaki okungula kooni omulungi buli mwaka ntegeeza kasooli naga ensigo ennungi ne baneighbor mbawaako owabwe bw'aba omulungi nowanga kati mwe mwagala kyemmanyi nkisirikire abaana bammwe abatali bategeke balinnye waggulu ekikomera bayingire munda tutandike saketi kambakwateko kati mbawe ku magezi babeerenga bwendi nze bwe kinsanyula nnyo nze era lumu omusajja avuga Lexus yantomerako twayogerera eddakiika 3 yantomererawo ku bitala bya Jinja Road kabina n'akakuba n'akamalawo ne ŋŋamba ne mpakinga ebbali naye najja ebbali nanga sebo gyebale nti kale nsonyiwa bambi ne muga tewali ttabu nanga akabina kammeka ne mugamba buna kitundu n'abala 2 n'azimpa nanga tugende ku Centenary ne tugenda ku Centenary awe mapeera najjayo balance n'amumpa ne tusiibulagana nandekera business card ne ngenda ne mmala okukakola ne mukubira ekifaananyi ne mulaga akabina kenzijjeko ne kentaddeko ntegeeza bbutu y'emabega ne mulaga akabina kenzijjeko ne mulaga kentaddeko okuva olwo tuli bamukwano naye nga yali antomedde. Business Mind presents a mega business boot camp on the 10th of December 2022 at Kati Restaurant, Lower Gardens, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Under the theme, Think Differently in a World of Business Opportunities, at a fee of 50,000 Uganda shillings only. Come and network and hear from the experts, Chris LULE, Muhammad Sekade, Eve Nangendo, Yasin Bakaluba, Margaret Kajoina Amoti, Edward Gabula, Issa Segendo, and others who will share their strategies in excelling in the business world. Buy your ticket today on www.logicalmotivators.com. Sponsored by Gandhi Hardware Store in Tinda, Bakalwa Property Services, Millis International School, Makindye Chizungu, Master Shipping Company Luzira, Coffee Travel Safaris, Kisasi Sebagala Road, and Panda Printing and Branding. Don't miss. Kakati njagala avuga ki UAD bino ebimotoka ebikadde akutomera olabe mugenda kwekunya mwesuubize byonna akugamba enka toyina kyosobola kunkola ne bwolagawa emmodulo eyo bwekutomera n'okeberayo nga takosezza nnyo vuga genda towereega naye bwe weereega naye era nyina mukwano gwange bamuyita Kimbugwa avuga special nali ntambula eyo entinda munda ne musanga nga muzeeyi amutomedde ng'amukutte ettayi muzeeyi talina waamirira malusu nenyimirire ebbali ne muga Kimbugwa omusajja akoze eki nanga tunuulire emmotoka yange nenjikebera ne mubuzo oyagala sente mmeka nanga mitwalo 10 nenjimuwa ne muga muzeeyi muleka agende kuba natunuulira muzeeyi ne mmoroka gy'avuga nga yeetaaga okuwa ekitiibwa ne muga muzeeyi muleka agende ettayi omukulu naye muzeeyi n'amalusu yali atandise okugeewola ku muliraano ng'obulago babunywezezza so ekimfisa mwami SB4 ekimuno era nsanyuse nnyo nkyononyezaako lwaki SB4 nnoonyeza njogere n'abali ewaka n'abali e Bulaaya kankyogere lunye sente zammwe zituluma kubanga be muziweereza ne bazikwata bubi ate bamaliriza naffe batukosezza wadde nga mwe mumanyi bakosa mmwe naye naffe tukosebwa wagwera wa muzeeyi wo oba mukwano gwa boyfriend wa kaseda akuteke n'akalya tosobola contributing ku story gye ngenda kukola okitegedde kuba bw'onaakola story ng'agamba ze tuweereza tezirina makulu kati nze kyova olaba nti SB4 nedda Chris
jangu twongere ettoffaali bizinensi ki omuntu w'e Bulaaya gy'asobola okukola n'etamuwa pressure retayiro mwesonyiwe daily supervision bino binjagala kumanya kiro wajjeeko mmeka kasawo ogenda kulumwa pressure naye ate mulimu bizinensi ennyangu nnyo okukolako okugeza nyinayo oko kati bizinensi gye nali mpa omuntu ne mugamba nti bw'obeera e Bulaaya ng'olina ebintu ebikaluwa n'ebipangisibwa ne bwe mba nsibye kamera mu sitowa yange wentereka ebintu byange I am able to see nti wali nateekawo tenti teriiwo bw'ebeera ebweru egenze kukola si bwe guli oyinza okudda n'onnimba nti teyakoze naye kakati sebo ensawo ya sukali bwe njijjako kiro 4 n'olinya ennyonyi n'okomawo ogituukako ensawo nga negamba naakajjako kiro 5 tolinawo minzaani epima bu bizinensi buno obutonotono nkubiriza bannabulaaya mu bulekera abeewaka sigamba obutono mu ssente naye ntegeeza lejja ono olyako 100 olyako 2 ndyako 2 ndyako 100 ndyako 3 ezo muzirekere bannansi beeyagale bw'oba tonnatuuka kiseera kisiga ssente waka sooka okkakkane zisooke zinywere olyoka okomewo wano oba ofuna abantu abeera era nabagamba nti bw'oba kola n'omuntu alina erinnya olina kyosobola omumusuuza atalina linnya talina kyafiirwa ajja ziryabule agambe postinga teryamumanyi ajja kugamba teekayo poliisi bw'eba enoonya abantu abatalina mannya ekifaananyi kibeera ku police station buli police station ekiteekako ow'erinnya tebamutimba bakunona wooli ate ogenda kulagawa ku Serena tojja kugenda ku Sheraton tojja linnyayo ku Mesitutu kuba buli w'olinnya bajja kukuba essimu afande wuno tumulabyeko naye kaakati ono omusajja muleke avuga eggaali ye muleke ku booda ye teri amumanyi bambi ssente zo tomuwa wabula ajja kwegatta mu lugendo lw'okufuna ng'oteredde ŋŋamba nnyo abali e Bulaaya kano kaabwe era nzikiriza mu ddakiika emu nkamalirize toyamba muntu nga gwe tonnanywera mu ttaka toyamba muntu nga tonnanywera mu byansimbi kijja nnafuya mwembi babiri abaana abali e Dubai bamanyi okukola ensobi ne baweereza ssente wano mbu bagira bazimba akayumba contract neggwako ng'ennyumba tennaggwa ng'eri ku wall plate bw'akomawo amadinisa ne bagasaamu ebipapula ne bakubamu amabaati naga kasitama amannamu kirungi nnyo era kikulu muganda wono gw'oweereza ssente asooke yeetereze sooka onywere bw'onywera famire ebeera ya nnyangu yakusika ku mukono bw'oba tonnanywera n'obasaako ekifuba kingi omuntu asaba n'omuntu atwala ssente zo talina kkomo abagenda kuzitwala bagenda kusaba paka eyanafuwala mu kukola amaanyi gasigala mu kusaba alina amaanyi mu kukola okusaba kwe kuba kutono kakati lwaki ono ali ewaka akulemeddeko nnyo ssente ze azaagala buli lunaku kubanga yanafuwala mu kukola amaanyi n'agassa mu kusaba so nkubiriza abaana abo naddala ab'obuwala bw'oba tonnanywera ssente ezo lema kuzisaasaanya mwenna mugenda kunafuwa emmotoka esika ginnaayo ng'eraalidde eba y'amaanyi ogisinga singa fuso ebeera etisa ebintu n'eraalira tugireetera breakdown kubanga y'amaanyi ku fuso naye ate bw'oleeta sipaasi yesike fuso naye bagisika n'egwayo bombi bagenda kwesika era bamalirize nga bali mu bunnya weŋŋambira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abagagga bange bonna kirungi nnyo nze abantu benkola nabo nga bali mitala w'amayanja bakimanyi siri kazannyirizi siri musanyusa siri celebrity ate sinoonya buganzi mbibagamba nga bwe mubyagala oba nga bwe mutaagala biwulira naye nga mbibagambye abalina ennyingi mukwate ku famire atanneetereza kunywera famire sooka ogireke sooka onywere abaana olyanga ate Chris kati abaana ba muganda wange tebasome abatwale mu ssomero erisoboka UPE mitwale 2 bagira babeere eyo nga gwe bwonywera bw'oli booteredde kampani eyo n'enywera owa UPE ajja genda akole mu kampani eyo naye ne bw'onaamuweerera mu ssomero ery'amaanyi nga temulina connection baana bano gye balaga bagenda kubeera ne PhD nga bali ku street bavuga boda nyina gwe nalaba wano nyina diguri 3 nenvuga pikipiki nemuga oli mugwagwa wafuna yaki nga toyina nkolagana n'abantu balina mirimu kituufu ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mukulu Chris yetaaga okubanga omugoberera buli lwa Sunday abeerako ewa Ibula Kemukasa genda neno kati sebo wagenda fuuka waka ffe sebo nsaba nkukyazengako tetulina era Ibula namugambi kati ffe tugenda kubuna buli wamu eno enjiri gye tutandise ndi wa mukisa nnyo nti waliwo ekitongole ekyavuddeyo
kyagala kutandika kuvujjirira financial literacy programs zino zembadde nkola ate nga akasente bagenda kugabira ddala akawera. Nakola meeting nabo omulundi ogwasooka nembawa platforms zaalinga 12 zenjagala okukola nazo era tulinza approval okuva emitala w'amayanja ekitebe kiri New York. Programu eyo bwe naaba eyiseemu ba YouTubers bonna nja kuba nkola nabo programu ya financial literacy nsomese eggwanga ekitono kyemmanyi naawe ekitono ky'omanyi gwagamba simanyi naawe akatono k'omanyi kaleeta okawa SB4 akawa abalala nga nze bwenkoze buli muntu bw'anaabaako ne kyakola ensi ejja kgenda mu maaso. So tweyanziza nnyo tulindiridde enteekateeka eyo gisabire ate tewali kisobola kagaana nze mu mulamu mwange nagaana ekiyombo okulemererwa kyemmanyi bwe kibanga kyatandikibwawo kyo kirina okutuuka ate ekyaffe kigenda kuba kigaziko. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tubadde nyongera kwejjukiza bannaffe ababikirala H bano nno batunda n'okuguza amataka gwe wena wenna nga weetaaze ka poloti oba ettaka okukolerako faamu oba ettaka ly'okuzimbako wekwatira bannaffe ababikirala bayina poloti zitandikira ddala ku bukadde 6 ofuna ekyapa mu ngalo gwe ali mitala w'amawanga nga onayo akasenteko kabaweereze osindika sister wa brother oba antu wa mukwano gwo akusayiningire ekyapa liwaddembo kitekayo ku kampani oba okukiwa gwe weesiga n'akikuterekera ttaka weeriri nga liri mu mikono mituufu. Bannaffe ababikirala beekwate tujja kubeera nga ate wejjusa bannaffe abakiraliyoni oyo naabira mamifaati asaabaza maali ebyamaguzi okuva mu Dubai n'Oman okutuuka wano mu Uganda. Gwe wena wenna ng'oli musuubuzi mwekwate osuubule maali yo mu Dubai naku bunaku ejja kubanga etuuse wano mu Uganda. Sembyayo bannaffe aba Sente butto bakubangula mu bizinensi olemedde okufuna empapula olina ebisaanyi bikutambulirako olina embeera gy'otategeera naye ng'oli mutwala w'amawanga mu nsi ezo UK, US, Canada gwe ng'olina bikusumbuwa kubeerako obukubizi ku nnamba eri ku screen aba Sente butto babeere nga bakutereeza mu mbeera yonna. Ku kamera koze ne Patrick Semanda, taata Clayton, taata Layton, taata Santoni bamutane muwala taata Maira Mimi, taata Maira, taata Mimi, ne ku kamera endala tukozeeko ne muzzukulu wa Gunju Womalu ku kamera nga bulijjo taata Gabi, nze nsigadde muzzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya. Nsanyu Sente okola ne tiimu by the way. Abantu abasinga batambula kamera ngena gisetinga tujja kuba ejja kuba etulaba ne ku office inayo Albert editor waffe gyali kakati bw'oba olina tiimu gwe emikisa 9 ku buli 10 ogenda kugejja kubanga kampani zikula abantu kituufu nga 10 December katikati tusisinkaneyo abantu mwenna tubalinze mukama abankumire SB4 Katonda akumpeera omukisa. Business Mind presents a mega business boot camp on the 10th of December 2022 at Katikati Restaurant, Lower Gardens, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Under the theme, Think Differently in a World of Business Opportunities, at a fee of 50,000 Uganda shillings only. Come and network and hear from the experts, Chris LULE, Muhammad Sekade, Eve Nangendo, Yasin Bakaluba, Margaret Kajoina Amoti, Edward Gabula, Issa Segendo, and others who will share their strategies in excelling in the business world. Buy your ticket today on www.logicalmotivators.com. Sponsored by Gandhi Hardware Store in Tinda, Bakalua Property Services, Millie's International School, Makindye Chizungu, Master Shipping Company Luzida, Coffee Travel Safaris, Kisasi Sebagala Road, and Panda Printing and Branding. Don't miss. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.